Lero yasama bwasa. Olozo okolachi. Mbuwafunye nnyo. Boza gwa musokeddeko. Bulijjo butomla akulemesa amakago gomazemu emyaka 2 akulemesa abaana bakulemesa family yo. Mbukubanga ofunye oyo ofunye omaze. Akatambi kaneno katambudde nnyo naddala ku social media platforms ez'enjawulo. However, abantu nga temumanyi story eri mabega w'akatambi kano. Ngenda kakuzanyira okuva gye katandikira paka gye kaggwera osobole okubeera nga okeerabira. Akatambi kaneno kigambibwa mbu omusajja yakwana neighbor. Omanyi okubeera ng'olina amakaago n'okwana neighbor n'omala n'omukolera n'edduuka mu ttawuni awo we wavudde ensasage nga mukyala mukulu ategedde edduuka omwami we lye yakolera neighbor gwe yakwana. Nkugambye akatambi kano katambudde nnyo naye nange kankuwe details buli kimu ng'ensasage nga we yabadde ng'omukyala mukulu asobodde okubeera nga abalumba. Kankusaba subscribe nga ku SMX Media tujja kubeera nga omusinga updates naddala. Lero yasama bwasa. Olozo okolachi. Mbuwafunye nnyo. Boza gwa musokeddeko. Bulijjo butomla akulemesa amakago gomazemu emyaka 2 akulemesa abaana bakulemesa family yo. Mbukubanga ofunye oyo ofunye omaze. Nzize kukakasa muntu alimu mutegedde. Mutegedde kati njira kyayigo badde gwe guno kunjira munjire. Naye sente zembona abonede zonna zolimu. Ekyo nkubulira. Kale bwoba bw'okimugamba bw'oti. Naye zebona abonede zolimu. Yakanisa okundaba nga siri nawe. Nga siri nawe yakulabidde nga siri nawe. Omusanze olubuto alutakulira muli. Bwati bwe namusanga nnyabo. Omulabi bwatyo. Nkubulidde. Wafunye nnyo omugaga amaze ne wamwe n'omutwala kuba ofunye omugaga. Byonna nakimanya sina kyesamanya ekyo kankubulire. Nabimanya dde buli kimu. Nabimanya. Oyota ewani. Kale ogezanga. Wamanyira ku lwa ddina naye kwoyogezanga. Fati tugenda gwa tugoloke. Nkubulire. Mulete n'enkya. Akamanyiro koolina. Tujja gwa tugolokoke. Nkubulidde. Dina namwesonyiwa ne muleka niyegwa abadde walingo. Dina mwongeza. Namwesonyiwa. Oli namba 3 nyawo toloza nti oli 2. Ate omusajja gwatute omulemeseza amakage n'agavaamu olw'okubagwe. Ogamulemeseza agavuddemu olw'okubagwe. N'ennyabo beera bulungi n'omusajja we. W'omulabidde saa zino ze namutuusaawo. Ekyo nkikubuulira. Ne kampala gy'omulabidde ze namuleetayo oba takigamba nga yajja ku lwange. Naye waba yajja ku lwange. Nga gwe mbadde ndaba wali maaso wali ng'olinga ku lutoyi lw'obadde otundiramu nga kumbe weegomba edduuka eryange gwe mazi. Kati ali muliryo? Era ali mulyange sente z'owatuuze zange mmanyira zantudde mu nnimiro yange. Batuuze emmanyi zange mu nnimiro yange ngesaayo wadde 10 ne bakuteekamu sente mu ne bakolera edduuka. Nyasebo oli nnyabo oli wano mbw'oweeweeta. Gwoweeweeta twamuweeweeta dda ate nawe ojjamu weeta omukoowe. Ekyo nkubuulira. Kati njagala odduka eddala nga webagenda nti ogenda kudduka. Dduka oba todde olekeyo. Oba todde olekeyo. Ekyo nkubuulira. Era nkikoze nkimanyi. Oba todda lekayo beera ne faati. Okitegedde? Olwedde mmaze omutegeera nti yeye. Kati oba todda lekayo. Nkubuulidde. Oba nnyima byambi nga owaseza nti togera kubumpa. Bunyime naye nga faati yakozesa bino wenda gwe ontuusiza ku point gwe faati. Nkubuulira. Nombonye emyaka gyonna gye nkoledde emyaka gyonna 2 emikandi n'omusajja mbonabona naye. Tutuuse okubeera nga nange ntuuse okweyagala n'atuuka n'alaga nti awandaga awagwe bintu. Edduuka nange nalingobamu kubanga afunye gwe. Oli mukazi owera.